ebimu tulema okukola Katonda kyayagala ne tukola omubiri kye gwagala. Bayibuli egamba mu Balumi nti abo bokka abagoberera abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Tugamba nti tuli balokole era tuli baana ba Katonda. Mu nyumba ya Yesu ndi mwana, mu nyumba ya Yesu ndi mwana. Naye ng'oluusi mikwano tetuli baana. Lwaki? Tetukkiriza kukola kwagala kwa Katonda. Tukkiriza kukola ffe omubiri kye guba gututumye. Omubiri gugambye nedda kati akaseera kano weetaaga kino. Wena bw'enodduka misinde n'okikola. Kubanga ekyamazima akaseera ako omuvubuka nga bwe bagambye kituufu omubiri oba weetaaga. Nandigambye nti sente ezo kanzijeyo seminti eyo nebiseera ebyo twali tumutundesa kitundu kamugule emitwalo 2 mutunde emitwalo 3.5. Mbamu buli kaseera nkagobyeko omutwalo gumu n'ekitundu. Ogumu n'ekitundu emirundi 5 gye mmeka mitwalo 7.5. Haleluya. Ng'oba ozikoze mu ddakiika budakiika awo osobola okubanga bakuyedda pulaani mitwalo 7.5 nja kukolako kino nakiri. Naye abooluganda omubiri gwe guba gugamba bwe gutyo kwe kwagala kwa Katonda. Yesu kyayagala okole. Yesu yagamba kitawe nti singa nze wenjagala wabula nga gwe bw'oyagala. Haleluya. Ng'afuba okulaba ng'akola okwagala kwa Katonda. Afuba okutuukiriza ekyo Katonda kyayagala so si ng'omubiri gwe kyegwagala. Kuba omubiri gwe gw'essaawa eyo gwali gwagala kukola withdraw. Gwali gwetaaga okubeera nga guva mu kweraliikirira kuli okwe yali alowoolezaamu. Naye n'ayagala akole okwagala kwa Katonda. Era mu Matayo 6:10 Bayibuli etugambye nti obwakabaka bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Haleluya. Obwakabaka bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi. Wano Mukama waffe Yesu yali ayigiriza abayigirizwa be okusaba. Haleluya. By'oyagala bikolebwe mu nsi. Yesu yeebazibwe. So si ffe bye twagala. Bulijjo tufuba okulaba nga tukola Katonda by'ayagala. So si ffe nga bwe twetaaga abooluganda. Mu buweereza abooluganda nabo tulina kukola kwagala kwa Katonda. Oyinza lumu obadde gye yali asomesa wano n'atudemonstratingiramu wano nga gweosobola okulima olulimi nga si lulwo. Ekyamazima Mukama akulaga buweereza bulala nnyo naye nga gwe oyagala kukola kiri kubanga gw'owulira kiri eritopiitingayo. Owooluganda ojja kulima olulimbi naye ng'olumirako munno ng'olwo olusigadde. Tokkiriza kukola kwagala kwa Katonda. Yesu yabayigiriza n'agamba nti bwe yali asaba n'agamba nti obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi. Katonda waffe by'ayagala. Yesu Katonda aba ayagala gwe mukwano gwange kubeera Asha. Haleluya. Ne bw'onooyayaana mukwano gwange akugamba nti nze nedda alina kubeera ku kituuti. Ojja kujja ku kituuti ye Katonda waffe agaba ekisa. Ate osobola okujja ku kituuti n'okuba ettendo abantu be ne basumululwa. Ye ayagala abantu be basumululwe. Yakuba ettendo akikuwadde abantu basumululwe. Osinza wano abantu basumululwe. Muyimbe abantu basumululwe. Naye mukwano gwange kwekyo bw'obanga owulira conviction munda mu gwe tolina kubeera Asha. Ate ne ku kituuti tagubaako. Naye gattako na guli ogwa Asha gwo. Guno ogulime n'olulimi olulime naye nga ne luli olulwo terusigaddeewo. Haleluya. Bwe lubanga luno lwe lulimi lw'obwa Asha era nga lwolina okubeeramu. Gwe nodda mu luno nga lwa kutendereza. Sigambye nti okutendereza kubi. Naye ng'olina okusooka okulima olulwo. Bw'onodda waneno n'otambulira mu luno okuba ettendo. Ojja kutuuka eri ne batendereza banno bo bagguka eri. Naye ng'olwo lusigadde eno terukwatiddwako. Tokoze Katonda kyayagala. Haleluya. Era empeera togenda kufuna owooluganda. Mujjukire tukola bintu byonna bye tukola empeera yaffe tugisuubira wa Katonda waffe. Kati gwe bw'onookola Katonda kyatayagala olulimi olugenda sigalawo. Bw'obanga owulira oyagala okutendereza tendereza era jangu otendereze. Oyagala kusinza oyagala kukola ki? Haleluya. Naye ng'ate nakiri eri owulira Mukama kye yakuyitira okukola kiri kikole ojja otendereze. Bwe kuba kutereeza butebe mu kyaki jangu obutereeze ojja otendereze. Haleluya. Mukama agenda kuwa omukisa era ojja kufunamu. Naye mukwano tuleme okubeera nga bali eri be yagamba nti muve wendi abaakolanga eby'obujeemu si bemanyangako. Tulaba Yona abooluganda. Yona yatumibwa e Ninevi.
ye n'asala omusango oti nedda obeyonoonefu nnyo biki n'agenda e Talusiisi. Ekyamazima naye yali agenze kuweereza, yali asubira ajja kutuukayo nti obaana babuulira enjiri, kyokka Mukama yali alabye ekibuga kya Nineeve nga kyonoonese nnyo, ye alabye nga gy'ateekeddwa kumutuma. N'agamba ati nedda gwe Katonda osaaga, nze kaŋŋende eno kubanga gye njagala, bali boonoonefu nnyo, bali babisiyaga, bali bakola ki? Ye n'asala omusango n'agamba nze kaŋŋende e Talusiisi. Abooluganda tumanyi ebyaddirira ku Yona. Omuyaga gwajja, Yona yamala kuwanika n'akkiriza mu mutima gwe nti ekyamazima nnyonoonye, n'alyoka abeera ng'asesemebwa ku lukalu. Haleluya.